Omulamuzi wa kkooti enkulu etawulula enkaayana Musa Sekaana okusalawo ku musango ogwawabirwa bapulida abalwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo ssaako n'abamu ku bantu abakoseddwa mu kusengula okubaddewo mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Omulamuzi Sekaana ategeezezza nti kkooti zaali zawulirako ku misango egy'okusengula abantu wabula nga tekolanga kusala kwayo ku nsonga eno. Adequate procedure governing evictions is a violation of the right to life, right to dignity and right to property under Articles 22, 24 and 26 of the Constitution. Ono agambye nti gavumenti obutateekawo mitenda gigobererwa yakikola mu bukyamu kubanga bannayuganda bangi bakoseddwa mu nsonga eno era wano abalagidde mu bunnambiro okuteekawo amateeka agagobererwa. Delay, refusal or failure by government of Uganda to put in place clear and adequate procedural mechanisms to ensure respect, protection of human rights, norms and standards during and after land evictions and resettlement is in contravention of the core state obligations to respect property and fulfill the rights under the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Wano baweereddwa ennaku 7 zokka okukola etteeka lino n'oluvannyuma baddeyo mu kkooti okugitegeeza ku tteeka lye bakoze. I would want to make a further order that the government embarks on this process and report back on progress to court within 7 months from the date of handing down of this judgment. Wabula mu kiseera kyekimu ng'ekola amateeka gano esabiddwa okwebuuza ku bannayuganda so si yo kukola mateeka gaayo. UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement for guidance on best practices. I wish to note that although the guidelines are to be made, government should come up with legally binding law that is compliant with the Constitution and international human rights instruments that Uganda is a party to. Mu ngeri y'emu walina okubawo amateeka amakakkali agafuga balandiroodi kubanga bakwatibwako nnyo ku nsonga z'ettaka. Kino kisanyusizza bangi naddala abo bakoseddwa mu nsonga y'okusengulwa ku ttaka era basiimye bannamateeka abafubye okulaba nga babalwanirira kyokka mu kiseera kyekimu bagamba nti bakoseddwa nnyo olw'okusengulwa. Ensonga eno gye yatuleeta mu kkooti ebadde emaze ebbanga gezuzumbya omutwe bannayuganda tugobebwa ku mataka batumenya kiro eddembe ly'obuntu nelikola ki nerinyiribwa ate nekiviiramu n'abantu abamu okubeera nga bafiibwa nga bafa mu ngeri poliisi gyeyisaamu. Wano ne bannamateeka mu musango guno bongedde okukkaatiriza ku bisaliddwawo kkooti. Kibadde kiri kya bulijjo ate nga kya buli lunaku ate nga kirumya nga bwetwala balusanze naye kkooti bino yabivumiridde ate neragira gavumenti nti eteekewo amatendera erambulire bulungi. Mu ssemateeka wa Uganda etteeka 28 liragira gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo ku ddembe ly'abantu ssekinoomu ssaako n'ebibinja. Wadde nga kkooti esazeewo bweti wakyali obweraliikirivu eri bannayuganda obanga ddala amateeka ganaakolebwa era oba ganaagobererwanga. Flavia Ninkuze, BBS Telefina, agesigika.